Banyabo ne basebo bannayuganda bannange mwenna amanya gange nze Nyanzi Fresh Center the National Mobilization Secretary wa National Unity Platform ate nga nze coordinator wa informal sector mu People Power Fraternity ekiseera kimu nga mbadde mukulembeze okumala ebbanga ddene wano Kampala Central Division. Olunaku lw'eggulo nabadde nina okubeera NGS Barome Takasa Mmeme naye saasobodde okubeerayo bwe kyakoseza mu nsonyiwe nabadde njagenda kwogera ku issues ezikwatagana n'ebigenda mu maaso mu NUP naddala ebikwatagana ne ofiisi yange ya mobilization mpozi n'ebyokufuna ba candidates nga bwe bigenda mu maaso. Naye twafunye obuzibu nalabuddwa nti waliwo abaagala okuntuusaako obulabe nesobola kubeerayo. Embeera gye tutambuliramu si nyangu wano mu kintu kino ekyokwagala okugyawo Pulezidenti Museveni mu buyinza n'okutuusa obukulembeze si nyangu n'akamu. Tulina obuzibu obw'omunda n'obuzibu obw'ebweru. Naye olwaleero nsazeewo nzije njogere ku nsonga ezimu. You see, sometimes when you don't publish, you may perish. Otayogera ebintu ebimu n'osirika nnyo ate oyinza okufa n'oggwawo nga tebamanyi nakyaliwo tebamanyi nakigenda mu maaso. Era nze mpandise natandika okukola recordings ezimu nenzikweka gye batamanyi. Buli akola ekintu nkola recording nempa ripoti entuufu. In the heart of people power byemanyi bingi era nga misirikidde naye nga bw'obijjayo mu kiseera kino biyinza okuleeta ensasagge struggle nayo nenegwa butaka. So ndi very careful mu bigambo byange ebiseera bimwe banjogerako ku Facebook na buli wamu n'ensirika siba musiru mba nina ensonga lwaki nsirise kubanga ebimu bibeera byetaagisa obudde bwabyo obifulumya. Nsaba mbategeeze ekintu kimu bannayuganda mwenna abettanidde enkyukakyuka naddala mu abali mu People Power abalwana. Omuntu yenna nga ayagala okuzoganya struggle yaffe eno akuba abantu abalinanye Kyagulanyi obba kuboggoloza obbajjawo obbonoono bateekako enziro eya buli kika. Naye ekyo bwe twamala okitegeera era twegendereza kubanga tekitegeeza nti olwokuba oli kumpi ne Kyagulanyi toyinza kuba mukyamu. Oyinza okuba nga oli kumpi ne Kyagulanyi naye nga gwe mu secretaries number 1 nga gwakola ebintu byennyini ebimukuba. Tulina ekigambo ekisingira ddala obukulu ekidivertinze abantu baffe naddala abatalina experience kubanga People Power ejjudde abantu abaga okukyusa eggwanga naye nga tebalina experience yakulanyisa mulabo ono kubanga ffe abamu tubadde naye tubadde nabo tubadde mu system eno era tumanyi. Kakati ekintu ekisinga okuleeta obuzibu bwonna naddala mu young people abavubuka abettanidde enkyukakyuka eno ekigambo kye beta diversion okuwugulwa n'ebigambo ne mutamala kubisengejja ne mugenda mugenzi nabyo mu maaso mujja kwekanga nga tutomedde nnyo. Ekisooka kye bakozesa kulya ssente kituufu abantu abamu balya ssente ne batandika okukyusa olulimi ne boogera bye boogera ne bakyuka ne bagenda. Abalala ne babawaayiriza ekigambo kulya ssente kati bakireetaku mu musajja nga Nyanzi oba owugudde ettundutundu ku struggle. Sigambye nti struggle yonna naye ettundutundu ku struggle oba oliwugudde. Kati abantu abalina trust mu musajja nga Nyanzi bonna oba bamenye emitima eyandisituse okutambula ayavula bwavuze eyandisituse okwavula yeebaka bwebasi ebintu byonna nebikola ki ne biyimirira. N'olwekyo diversion ekintu kyonna bwe kijja at least tujje mu nsonda za People Power oba za NUP twebuuze tulabe ki ekigenda mu maaso okusinga okutambuza ebigambo ebimu ebitaliiko bukakafu okugeza
ennaku zino zonna bagamba Nyanzi yalidde sente zone, Nyanzi yalidde sente zone, Nyanzi yalidde sente zone, Nyanzi yalya sente zoli. Ng'oyagala okumanya obuzibu bwe nina ne resistance gye nina mu kulya enguzi n'okujja ku bantu sente, genda obuuze Museveni yennyini, omubuuze mu bantu agezezaako okutuukirira okumuwa sente mu people power ani asinze okuba omuzibu, ajja kubuulirayo erinnya lino. Abantu bangi nnyo Museveni ne banne bagezezaako nnyo okukola kye basobola okugula omusajja we bayita Nyanzi n'omujja ku mulamu naye yalema. Kakati nemese Museveni okumpa obusente ate nzijjamu bawagizi abanaku abavayo kugenda mu struggle eno, ekyo kikafuwe. Wabula abantu aboogera ebigambo ebyo ndowooza baveeyo baleete evidence. I want evidence. Name wait. Omuntu yali atuukiridde Nyanzi tuno Nyanzi ayagala sente. Already am a rich man. Ne byempaddeyo mbiwaddeyo. Wonna ebintu byaffe byonna twabiteeka mu struggle. Kakati ate ojje kubuulwa ku bantu olina okuteekamu ate obajjemu. So ekyo ekigambo kya sente twagala evidence, ng'omukulembeze waffe yabagamba twagala evidence abantu bajjako sente zaabwe. Ekyokubiri, abantu abakozesa erinnya lya Nyanzi eyo nti antumye bweziti oba bweziti, please mukeme omuntu yenna abanonye sente nga bajjako sente, mumuarestinge mumuleete oba mulimbe mumutuse wendi. Otherwise I have not seen any evidence. Ekwatagana n'ekigambo kujja ku sente ku bantu. Ebintu byonna bye tukola tubikola ku bw'obulungi. In fact tulina kuteekamu omuntu yenna ayina evidence agireeta. So ekyo ekigambo nakyo nkimaze. Nsaba mbategeeze bannange abantu baffe abawagira National Unity Platform bammemba mwenna, tuli mu kiseera ekizibu ennyo ekitwetagisa okutuuka buli nsonda ya ggwanga okukola mobilization. Bwema netise ettogero ly'amazzi ate nga tambuza ndireeta gye muli, ate bwonkuba enteega oba ottidde abantu abalala bonna nga tundaba kuteeka kintu ku social media, please consult. Kati mu kiseera kino tugenda mu mobilization, sitwagala tusange bulabe mu bawagizi baffe ate abandi badde babudaabuda embeera y'okutambuza ekintu kino. Tulina okutambuza message eno. Olwedde mujjukira nomination papers za Honorable Kyagulanyi zatandika okutambula. Twebaza districts nga ezigwa mu Buganda region abakoze submission. Katugenda kugenda mu Eastern region, ngenda kutambula ne timu yange era mujja tulaba nga tutuukirira abantu baffe okujjayo empapula ezo ezatambula edda. Okuba nti sobabawo okubuzaabuza kwonna, twetaaga emikono egiwerera ddala obulungi egiri authentic, kubanga mu nomination abasajja bamanyi okubuzaabuza ne batandika okusazaamu emikono gyaffe. Mujjukira gy'oli abalamu, kino sobola butakyogerako era njja okuweereza message eri poliisi nti nze nga Nyanzi nga ntandikirwako siri mu mativu nange eri poliisi gyekuttemu musango gwa Sipapa ne banne abajja ne bakuba wano amasasi. Siri mu mativu. Ensasage yali wano, yaliwo wiiki emu n'ekitundu emabega. Twagezaako okulaga obutali mu mativu bwaffe, ne bakwata abaana baffe ne babasiba. Situmanyi lwaki tebakwata Sipapa. Poliisi ya Uganda musaliddewo dda okubeera abagwagwa, okuddira emmundu ez'abawi b'omusolo eziva mu ssente z'abawi b'omusolo ne muzikozesanga ebintuntu omutali. Mujjukira bulungi nnyo gavumenti nnamba yakwata emmundu nezitwala mu rumu Kyagulanyi mwe yali mu Arua ne bazimusibako nti yabadde nazo. Poliisi ya Uganda ne uniform yaayo yaliwo. Emundu ne bazijjayo okuvako olusitumanya nga kikwatagana na mundu ezo ziri luddawa. Era bazijjayo mu custody okujja ozikozesa blackmail eyo zaddawa. Kiki ekikwata ku mundu ezo? Minisita omulamba Moses Ali najja mu parliament n'agamba nti nno Kyagulanyi bamusanze ne firearms. Ebyo byonna byafiira awo mu bigambo, mu bikolwa na mu nsonga yonna.
kati twebuuza abavubuka bano abajja n'emmundu ezo bazijjawa twebuuza ani yatta Kaweesi ani yatta Kagezi ani yatta abantu bakirumira bonna bakamoga abantu bonna abaze bafa kati zino emmundu ez'amaanyi abavubuka ze baali bakuttona zadda luddawa era ziri luddawa era bazijjayo batya batambule nazo bajje bakole ensasage baddeyo polisi ya Uganda where are you nze bane sijja kussa mukono mu bintu ebimu era no mwembeere no bebe n'entwala egy'okuntwala next week polisi wetavaayo kukwata sipapa mutwala mu mbuga z'amateeka munenya kujja kuba masasi tugenda kwerwanako batugamba olw'enkola n'ebifo n'ebitongole gye tulina okugenda buli gye tugenda batubuzaabuza n'abantu bennyini baali bakubya amasasi olwo tebavangayo okukola statement kubanga olwagenda okukola statement babagoba bwe twakola ensasage wano mulundi ogwasooka bajja ne bapima ne babula okupima si kwe ku arrestinga omuntu omumenyi w'amateeka si papa mukwano gwa President Museveni buli kiseera mbalaba babeera mu bifaananyi Museveni yennyini yatuma si papa okujja okukola efujja eno ekitiibwa ky'obwa president kikyaliwo ne baddako omulundi ogulala ne bajja kuba amasasi ku geeti kabula katono omusirikale waffe omukuumi afe gadi waffe afe kubanga essasi lyamuyita poliisi kati ebibikolwa bwe bityo mulowooza abantu bebaneko batya mugamba kwokya bipiira mugamba kola kati singa twaziika omuntu nga bwe twaziika Rita Nabukenya nga bwe twaziika Dani Kyeyune nga bwe twaziika Yasini Kawuma n'abalala abafa nga situtegedde ne be muyina mu safe houses nsaba poliisi eveeyo bwe takwasaganya nsonga eyo mangu tuli beeraliikirivu twagala tuwulire nga waliwo amateeka agakola bannyabo ne bassebo twagala tuwulire nga waliwo amateeka agateekebwa mu nkola twagala tuwulire okuva omukulu wa poliisi ng'agamba nti nno abantu abajja okukuba amasasi mu kifo kyaffe kino bakikola mu bukyamu era bakwatibwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka n'ebigambo ebyo okujjako nga n'ebibuuzo okuva mu social media team yaffe mbasaba bannange abalina access ku bantu social media and everywhere mugezeeko okutereza amanya gaffe kubanga ebiseera ebisinga Nyanzi bwavayo n'atereza ekintu obanga ayongera okisajjula abantu baffe wano bali diverted n'ebizibu ebifaananako bwe bityo naye mu kiseera kyekimu njagala mbategeeze nga mba waggulu nti obulamu bwaffe mumanye nti buli mu matigga oyinza okulooza nti obulabe bugenda kuva bweru yokka nga ne munda wennyini wooli waliwo obulabe tuwuliziganya nga ne munda yennyini waliwo obulabe ne beefuula abagamba nti okoze kino ne bakuteekako ebintu ebikyamu abantu ababo bennyininyini bakwekisa ekyutingire so ekyo nakyo weekiri naye nsaba bannayuganda babeere bagumu ekupa eri very strong eyongera kubeera strong ebikola byonna ebikolebwa abalabe baffe bya butiitiizi ate nze mmanyi we tubakwata kati mwe mulinde we tugenda mu maaso awo tumaze okuyitamu eno embeera gye balowooza nti tetujja giyitamu y'abakandidate tumaze ogiyitamu kubanga balaba nti balowooza nti bajja kweyambisa amaanyi ge tulina ate tukuba eno embeera tugenda giyitamu y'abakandidates ate tugende ku mbeera endala ey'okulowooza kukuuma akalulu n'okukagaadinga ate era tuyingire ne mu ndowooza yaabwe gye baagala okukapisa baagala okukosa National Electoral Commission yaffe okukyankalanya akalulu ako nga bayita mu kulupya n'okutaataganya National Register ekyo nekyo tukyetegekedde baagala okweyambisa register eyo okubeera nga batutaataganya ebibiina byonna tubimanyi nzikiriza enkomaawo okujjako nga waliyo ebibuuzo byogereko mwebali nnyo mwebali ddala Chair neyanziza kumpa mukusabula kirungi ensonga zaali bakwogerako nti obadde oliya ku bantu sente ozitangaziza bulungi ensi yonna nezimanya naye twandyagadde okumanya lwaki erinnya lya Nyanzi liwulikise nnyo mu kaseera kano ak'okusunsula bacandidates nga bagamba mbu ogezaako nnyo n'okuinfluensinga abali ku kakiiko akalina okukola omulimu ogwo okuteekako abantu ebyo b'oyagala bye bandibadde bagenda ojja kwesanga obanga bye bimu kubadde birowoozesa nti Nyanzi ayiwawo omubiri ku lw'abantu be kuba yamekete Nyanzi ntayiwawo omubiri ku lw'abantu be
kakati kijja kuddamu kibuuzo kuki ekisooka engeri gye tuli live ekisooka omuti oguliko emiyembe gwe gufa enkonyogo mu kukola ebintu ebingi ennyo abantu bangi nnyo bagezaako kunkonsultinga neŋŋaana nga njagala system gye twateekawo ekole era system eyo yekoze nze siri ku election management committee nze ndi mu mobilization okunga abantu nabba amaanyi abagala okwesimba bakole ki esimbewo wabula nga bwe mbagambye nti first of all ndi mu constituency we nesimbye awazibwa ennyo awasibuka blackmail omuntu gwe nesimbye naye ye musajja kabaka wa blackmail ku social media n'okuteeka mu bantu ssente okujja okubeera nga bazoganya ekyokubiri resistance gye nateekawo mu kintu ky'obutagulira nakusasula busente mu bantu yandeetako obuzibu ebola mbabuuza evidence teriwo so ekyo tokyewuunya okuba nti Nyanzi ali mu bintu erinnya lye livaayo naye nze sina okujjako ntulako executive board ebadde ereeta complaints ne petitions zetwatulamu okulaba nga tukola ki nga tutereeza okusorting out ensonga ezimu ate naye natulayo olunaku lumu kubanga era saganya okwapiyaringa mu bintu bino so ekyo kiva mu bantu era nemabega yonna nga sina bagenda mu bino erinnya libadde liwulikika nnyo kubanga mbadde ndezisitinga n'ebintu byendizisitinga byebagala okuyisaawo byesikkiriziganya nabyo nga bikuba Kyagulanyi butereevu bwentu wesobola okuddamu Chair, tugenda kukola tutya amannya Makumedia tugenda kukola tutya okuzza emitima gy'abantu kubanga ngaffe ab'amawulire tutandise okutta ebibuuzo bye tutamanyi era ebimu bwe bijja tubisindika busindisi wuwo oba obisoma oba tobisoma kubanga ebimu tulaba nga bituyinze abantu abasinga bagamba lwaki Nyanzi olw'okuba muganda wa Nyanzi yasobola okukola emivuyo muganda wa Kyagulanyi lwaki yakola emivuyo gino ebintu bya kika ebyo bye bibuuzo ebimu ebijja nti lwaki gwe owulikika nnyo ate ng'oli muganda we ebintu bya kika era Nyanzi ebyaddala ng'amukulu bw'egire bw'agambye nti chairman olya ku baana ssente kati waliwo kiddidemu n'otugamba nti abalina evidence so ekyo tugenda tuyamba nga n'abatulaba oli live abalina evidence basituweeko kopi nga ffe ab'amawulire tuzisindikire mukulu Nyanzi kubanga bayinza okukutya ssebo okukola ki ebibuuzo ebimu byebyo mukama wange lwaki mube nti ebintu bya kika nakiri ekyokubiri ssebo omanyi ekintu kya famire kiri emirundi ebiri kikola nti bakika lyakika nga muli muyinza naye nga mulwana olutalo ensonga eyo sigirabamu ggumba bwe mbanga ndi musirikale kubanga you can't exclude me ate nkulaba oleeta ekintu ekyo nkulaba nga nsosola nze okwerwanako nze ng'omuntu kubanga tinange first of all nwanira eddembe lyange ery'abantu bange abandi okumpi n'eggwanga lyange ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu kati sisobola kuva mu struggle kubanga ndi munnayuganda kati nayingira mu struggle eno nga nina experience natandikira wala kubanga ekyo ekibuuzo bw'ogenda ehoyima oba aluwa mu Masasi tewali akikubuuza bakubira essimu kati Nyanzi talabikako ali luddawa ng'otuuka wano mu bintu ebimu nga kwesimbawo nga bagambye ate lwaki yesimbyewo you know ekintu ky'okubeera munnayuganda kiri constitutional ate leka abantu mbabuli aba people power omuntu nga nakukuba akusuuza emundu yo yonyina ekuli ku lusegere wano fena tuli ba warriors mwemanga ni ku front line nkuba amasasi bulungi nonzijawo olwokuba n'ensonga nti akuba abaana olutalo lwakuba muganda wooli nze nzikiriza nti nze nekkirizamu nti nze best soldier awenwanira n'ebyensobola okukola era nja bikola extreme lenge ebigambo byoyo agambye nti oli muganda wo teninsazeeko yadde n'akamu ekyokubiri mbadde mu byobufuzi okumala emyaka ekisuka mu 25 saabijjamu lwakuba Kyagulanyi abirimu era mbadde sikulembera famire wano mu Kampala Central mbadde mu struggle okumala emyaka 25 nali sirwanirira famire yange waka nali nnwanira kulaba nga ebintu byonna bitegeera okuyita mu ssomero ly'empise byonna nenkola mbadde nteekateekera obulamu
si kudda mabega wabula kugenda mu maaso. Kati bwe nsinkana nga Kyagulanyi nga muganda wange ali mu struggle eyo nze njitanga added advantage. Ndowooza nti nja mwesiga kyaŋŋamba naye ajja kunneesiga wana abantu nyokola ki okugenda. Era nsobola mu protectinga nnyo mpulira nga nsobola mu protectinga nze nkirina nti nsobola muwa protection okusinga omuntu omulala. That is what I feel. Ate sisobola kutuula waka nga mpulira bamuzoganya Samuel. Kakati gwe funamu ebirungi byenkola sunsula ebirungi byenkola n'ebibi obiteeke ku minzaani ompa omukisa yange nsabire eggwanga lyange. N'olwekyo abo abantu abagezaako okuleeta ekintu ekyo bantu bakyamu nnyo mu kiseera kino ekyakazigizigi nga tugenda mu elections. Siyinza kusula wansi experience gye nina ya Museveni kubba kalulu, siyinza kusula experience y'aba opposition bemanyi obulungi, abakulu abali abamulimbalimba bemanyi obulungi, siyinza kusuula mulimu gwange gwe ninamu experience ogw'okuzoganya, siyinza kusuula mulimu gwa mobilization. Ebyo ebigambo byonna nja kubitunula butunulizi. Ndi mugumu nnyo ate biŋŋamba byogera kunsabikako ddiba gumu. Buli waŋŋamba ebyo ebigambo nempulya oli nga ŋŋambye yalidde ssente yakoze kino yabadde ne gundi basindisa abantu ntwawo oli atudde kumpi naawe afunye ekifaananyi nalowooza nti ajja kulandukirako ebyo mbabuulira mwerimba. Ne bwe munaleeta abantu bonna ne muleeta Museveni ne munteekako wano kifuba neyekubisa ekifaananyi nange sigenda kuva mu struggle era teri kigenda kummenya. So omulimu gwange sigenda gusuula. I have to fulfill my responsibility wano mu Kampala naddala wano mu Kampala ate neggwanga lina okupaliza wamu. So ebyo byakika bijja kujja luvannyuma nga tuwangudde nga waliwo ekigabanwa. We are not sharing. We are in the war. We are at war. We are soldiers at war. We have nothing to share. That is nonsense. We have nothing to share as a family. We are just putting in. We are just putting in. So bwemanga nina ekifo kyange nsobola kiwaayo kikizimbe kikyo kyonna kyonna kibawadde mu kikose mu struggle. Neŋŋamba nti n'akamotoka kange kaako. Neŋŋamba nti nina ne pikipiki. N'omulala naleeta ekirala. Mbasi entertaining nonsense nga waliwo kitambula. Ebitutabula byonna tutambule tuli bisootinga. Ebitutabula tutambule nga bwe tubisootinga so si kuyimiriza struggle ate tulyoke tutambule nga balala batulese. Sebo nkuzeemu. Neyanziza nnyo ssebo lwakuba nti ekibuuzo kyabadde kigattirako nakiri kyesaamazeeyo ekyekifaananyi kya full figure. Ekifaananyi kya full figure kyatuleetedde obuzibu. Ekyo kyennyini woba oyongereza abalala bajja kugattirako bagattireko. Nze ndowooza nti buli muntu ayagala okufuna ssente wa Museveni anoonya ekifaananyi ne Kyagulanyi nefu. Abantu abamanyi mu Uganda tuli batono. Oli bw'aba ayagala ogenda okunyaga omusajja we ekyo kyalina okukozesa. Ndowooza nti bannayuganda sirina budde bwakuddamu kibuuzo ekyo kubanga omuwala oyo yansanga wa Misa Kisemakula ekifaananyi ekyo kiringa mwezi gumu kitundu olw'ebiri emabega. Yajja n'agamba taata waffe mujjukira yabeeranga naffe wano mu Kivu Power. Taata waffe baaba n'afuna ekifaananyi saamanya na cameraman we yali. You know, but I don't take that as something important. Misa Kisemakula wala ina restaurant tolo kulia emmere ya box awo. Bayitawo batya? Passport ki? Passport hotel Semakula. Oba yabako kamera babali bakoze batya sama ya kumanyi. Era namugamba no sina budde nina kemaliriza. Na ina nago nali ntudde naye alina mu nkofira ya People Power. We don't have much to talk about that. That is a picture. Tulinde action. Sebo. Amanya Ekerapidi wa Rapid Media Uganda. Yes sir. Ogambye nti omusajja gwoli naye wano mu Kampala Centre muntu wa Buvuyo. Ate n'ogamba oyina experience mu kubeera nga okuuma omanya engeri gy'ona akuuma mu akalulukaani ka Kyagulanyi. Ogenda bikwasaganya otya ebibiri? Kyovola basagala muntu ataataganya ttiimu egenda kuba muyaayo oyo. Owulira munnange. Wano Kampala Central Division tulina ttiimu egenda ogihandolinga. Nze ngenda kubeera mu ggwanga lyonna and I'm very sure ttiimu ejja mukolako. Ate tubala buli step yonna ekolebwa. So weberedde mu ssebo. We work as a team. I don't work alone. Nze mbuuza tinga bwagenda okwesimba ku bwa Kampala emupya ate atumanyi Kampala esoosi ya buli kimu kibuga civilization wetandikira kikyotegekedde bannayuganda ne President Museveni singa agezaako okukolako resistance. Ekisooka
njagala kusooka kuzza amagye gaffe agali disgruntled. Abantu n'abanyigidde kyobalaba Katonda tuyali kino tukiyitamu. Abantu bonna abanyigidde mu kalulu kano mu vetting exercise mu kulonda ba candidates. Twagala kukola nteekateeka ebaza obujja kubanga okulembeze teguggwayo ne mu structure ya party twetaaga okulembeze ne gye tugenda ate tetuli assure abantu balekerawo okulwanira ebintu bino era ndi mukuddamu tetuli sure nti nayo tunaatuukayo eyo mu kulonda LC3 fe twagala buyinza in case nga bakutte ku boxi yaffe kati tuli mu kulwanirira president ebyonna byonna tulinga babastaging yeeyo okubeera nga muli mu bifo gye muli muzoganye waliwo basajja bafe abatwesimbyewo n'abo abatayise mumbaagala nnyo era tugenda kukuŋŋaana kubanga tulina omulimu ogw'okukola ogusingako awo eyo tuyinza n'obutatuukayo bino ekya president bwe kitatereera biri byonna biba byabwereere so tulina enteekateeka nga Kampala okuba nti no kubanga ffe wano babba akalunzi sijja kukkiriza Museveni kufugawo wano nga babbi akalulu that is nga akalulu bakakuttemu bannange mpandoza katukomaawo ebyekirala mwebale nnyo mwebalire ddala nzakanyinde n'omune basojja baffe olutalo nga luwedde tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya. This is the time, this is the time to say goodbye. Ne bwalibanga alemeddeko ne bwalibanga alemeddeko ateekwa buteekwa kugenda ate ne bwalibanga akakuttemu ne bwalibanga akakuttemu ateekwa buteekwa kugenda.